Fight eno omuntu agenda ogiwangula vuichi agenda kubeera nze agenda kuba yakutte ekisipi kya celebrity boxing. Tulina emizannyo gye twaka introducingawo nga gibeera mba celebrity. Okufunayo celebrity munno ne mukwatagana nga mwebisanya maanyi then ne mutunka awangula n'aba nga yasinze. So fight eno mu East Africa balonzeyo celebrity abasinga ne Uganda neerondayo nze neeweereza nze. So we tugiwangula tuba twetise ekisipi kya East Africa mu celebrity boxing. So Uganda ndio nabategeeza nti tugenze perekeddwako abantu bangi nnyo perekeddwako abantu nga 30 abataddemu tiketi zaabwe kuli kochi wange Abdallah Sekimwanyi nanyini OLFC One Life Fitness Group emperekerwako chicken muganda wangu nalijja kuva South Africa kochi wange gomu kugo nembale ba instructor ne muganda wange Seeka banji jama abantu batuwekeddeko so Shan Kaja jangu bakulaya muganda wange chairman wange we Munyonyo Oscar bamuyita Oscar Munyonyo chairman Oscar Munyonyo nga yomu kubamperekedde era nga yomu kubabadde banteekateeka kirise okuwerekera olwa bagenda okufuna slap nga tuuse Kenya bakiri muse cham otherwise oli mubeerayo aja tisijja kulimba nange simanyi agenda kubeera surprise yeah nenga nandyagadde abeereyo yeah Coach Chicken agambye nti ebyabakyala babivaako n'ofokasinga nnyo ku training. Of course mwenanga we mukimanya omuntu nga wetegekera olulwana olina okumala emyezi 3 ng'ovudde kuba mukazi wo oba ku bakyala oba ng'oli muntu w'abakyala. Yeah. Champulinga kyekyo kituufu kyabaawo wakati wo ne Ajat. Sijja kulimba nange simanyi nnyo naye nga njagala nsooke nve mubikonde then tubyogereko. Yesebo nawe twogerera ali wamu kyali mwenna nga we nkugambye njagala nsooke malize ensonga y'ebikonde eno then tumalire ku kino era kyenfokasize nnyo kyedi mu driving nga tekiri very important then tunaba tumaliriza n'ensonga tugijjeko kyendi mu kubasaba essaawa zino mwongere obuwagizi bwammwe mubeere online all stay tuned mubeere nga mufollowinga ebintu bino eno fight gye ŋŋendamu eno y'amaanyi nnyo eri Uganda kuba bwe ngiwangula tandikirawo nengenda kuze Nigeria kuze London kuze America n'ebisigadde. Kitubuuza ekiwandiiko kyo wakiraba? Ekiwandiiko of course mbeera ku media nga naye bw'ogibeerako kitegeeza nakiraba wakisomamu ebyo tujja kubyogerako ng'ekikonde kiwedde nga tumaze okuba ebyalimu wabitegeera ndi musajja mutegeevu era nabitegeera naye njagala nsooke driving ensonga eno ey'ekikonde then weggwa tukwataganeko eyo ensonga ate akasemberayo ddala champ akasimu wasembayo dda okwogera naye leero ya wayogedde naye leero njogera naye buli lunaku ani ye gwe bagamba Zali the boss lady oh my god kale bannaayo obudde mumanyi tunyonyi obudde buweddeyo badde mbasaba musabire mumpe obuwagizi kangende mpangulire Uganda speech Abai chicken tutandike tusumule yama so kakati atenderezebwe agulumizibwe nga ensozi zimuvunnamirenga Mukama Katonda yebazibwe amanye Dobosi Anthony Katongole Di Santos Aviera mutabani wa Zibondo twegolode bwantogo obwe muri bufanyingo anatina gwana kapone everything is bashit yatere musey Africa Garden na representing I am with Samuel Samson Kalido Seima kudi kanani yaka bakasako batya sagala mulwanyi mujja mu mudu ngakwate bwenti so kakati wanonze coach owo mulwanyi Shakib head coach Lutaya bakochi timu yona gye mulabe mabega wano basajja bonna balwanyi kitegeeza kintu omulwanyi waffe tumuteeseteese tusimbula okuva mu Uganda okugenda Kenya tugenda kulwana akasajja simanga bakalita simanga Hero Boy simanga Halo Boy na manya ga abakazi simanga Halo Boy halo so tugenda kukuba akasajja omusajja namutendese kye bayita esophagus namugambye focusinga nnyo wali ku esophagus akasajja kakuwe left ventricle bomoloka kuba left ventricle gigatte mu right ventricle okagatte red blood cells ne white blood cells tetugenda kuwangula buwanguzi we are going to punish mu Kenya batugambye muvubuko yalina omuzee ogwagala abakazi n'abasuulawo alina omuzee ogukozesa abakazi n'abasuulawo so we are bringing our fighter to punish era mukama wange nkusibirira entanda mupige kasajja kakube mupige tomususa round esooka it will never happen nganze kochi wa Lutaya nganze kochi wa Shakib tomususa round esooka Kenyans onasemaje
sasa kwa sasa tujja we are coming ono kisasi kimu. Let me speak in English. Kenyan is such that you can understand. This man is called Shakib Lutaya. Heavyweight, the famous boxer we have in Uganda. Others are not famous, they are just trying. When this guy catches you very well, he will punish you very well. So we are coming to Kenya right now. We are at Entebbe International Airport. Your artist Simanyanga, hello boy, we are coming, bro. So this time round we are going to teach you a very good lesson. Stop dancing. Why are you dancing? You're dancing who? So this is a fighter. Are we together? So Kenyans, we are coming very tough and ready. Are we together? So my bro, congratulations already. Yeah, because you've won. Yeah, congratulations already. Ate oluzungu lunsumbuwamu naye mu Luganda mbamuka tugenda kuba akasajja. Kino mbabulira. Hello boy, where are you here? Aliwa. In which state are you? In which state are you? We are tugenda kuta. We are not going to fight. We are punishing and killing. Akasajja kagenda kupiga. Piga sasa kwa sasa. So omulwanyi wange nkusuubiza training je tukuwadde yeah, training omusajja akoze training okumala ndowooza emyezi 2 nani stop. Tubadde tumulaba ng'akola training obudde tubutaddemu ndowooza mumulaba asaze ne weight. Twamugamba kola nnyo cardios olw'ensonga bwe tubeera mu ringi twetaaga nnyo okuba ng'olina gas osegeera. So omusajja mumulaba ebyabakyala yabivaako kati saawa zino yafokasinga ku ki? Yafokasinga ku kikonde. So ate bwe tumala ow'e Kenya twagala ani addako? Who is next? Mu Uganda tetukyasobola balwana muli banafu mwatya. So bwe tumala ow'e Kenya ndowooza nga tugenda Tanzania. Bwe tumala okuba Abatanzania nga tugenda tukuba Abanyarwanda. Bwe tumala okuba Abanyarwanda nga tukuba London, America, Dubai, yonna tujja. Kwongereza okwo fight eno etegeeza kingi. Fight eno yamanyi mu fight zonna zinakazanya eno emu ku fight ezisinga. Esinga fight zonna zenzanya olw'ensonga omusajja gwenzanya ali fit, alina enough physique. Ekyokubiri oye balina kubeera wano eyo temo yawudde nja bikoledde ate kali gwakyankalaniza afula buli kimu nkomye ku fight eno etegeeza kingi nnyo olw'ensonga nti y'amaanyi nnyo. Fight eno omuntu agenda ogiwangula ovuga ekyagenda kubeera nze agenda kuba yakutte ekisipi kya celebrity boxing. Tulina emizanyo gye twaka introducingawo nga gibeera mba celebrity. Okufunayo celebrity munno ne mukwatagana nga mwebisanya maanyi then ne mutunka awangula n'aba nga yasinze. So fight eno mu East Africa balonzeyo celebrity abasinga ne Uganda neerondayo nze neeweereza nze. So we tugiwangula tuba twetise ekisipi kya East Africa mu celebrity boxing. So Uganda ndi wano bategeeza nti tugenze perekeddwako abantu bangi nnyo perekeddwako abantu nga 30 abataddemu tiketi zaabwe ekuli kochi wange Abdallah Sekimwanyi nanyini OLFC One Life Fitness Group emperekerwako chicken muganda wangu nalijja kuva South Africa kochi wange gomu kubo nembale ba instructor ne muganda wange Seeka bangi nnyo abantu batuwekeddeko. So Shankajja jangu bakulaya muganda wange chairman wange we Munyonyo Oscar bamuyita Oscar Munyonyo chairman Oscar Munyonyo nga yomu kuba mperekedde era nga yomu kuba badde banteekateeka kirise okuwerekera olwa bagenda okufuna slap na tuuse Kenya bakiri muse cham otherwise oli mubeera aja tisijja kulimba nange simanyi genda kubeera surprise yeah nenga nandyagadde abeereyo yeah. Coach Chicken agambye nti ebyabakyala babivaako n'ofokasinga nnyo ku training. Of course mwenanga nga mukimanya omuntu nga wetegekera olulwana olina okumala emyezi 3 ng'ovudde oba mukazi wo oba ku bakyala oba ng'oli muntu w'abakyala. Yeah. Kyampulinga kyekyo kituufu ekyabaawo wakati wo ne Ajat. Sijja kulimba nange simanyi nnyo naye nga njagala nsooke nve mubikonde then tubyogereko. Yes sebo. Nawe twogerera ali wamu kyali mwenna. Nga we nkugambye njagala nsooke maliriza ensonga y'ebikonde eno then tumaliriza ku kino era kyenfokasiza nnyo kyedi mu driving nga tekiri very important then tunaba tumaliriza
n'ensonga tugijjeko. Kyendi mukubasaba essaawa zino mwongere obuwagizi bwammwe mubeere online, all stay tuned, mubeere nga mufollowinga ebintu bino eno. Fight gye ŋŋendamu eno y'amaanyi nnyo eri Uganda. Kuba bwe ngiwangula tandikirawo ne ŋŋenda kuze Nigeria, kuze London, kuze America n'ebisigadde. Kitubuuza ekiwandiiko kyo wakiraba? Ekiwandiiko? Of course mbeera ku media nga naye bw'ogibeerako kitegeeza nakiraba. Wakisomamu? Ebyo tujja kubyogerako ng'ekikonde kiwedde. Nga tumaze okuba ebyalimu wabitegeera? Ndi musajja muyivu era nabitegeera. Naye njagala soka driving ensonga eno ey'ekikonde then weggwa tukwataganeko eyo ensonga ate. Akasemberayo ddala Champ. Akasimu wasembayo dda okwogera naye leero? Yeah. Wayogedde naye leero? Njogera naye buli lunaku. Ani ye gwe bagamba? Zali. The boss lady. Oh my God. Kale bannaayo obudde mumanyi tunyonyi obudde buweddeyo. Badde mbasaba musabire mumpe obuwagizi kangende mpangulire Uganda Express. Niyo oli bulungi. Chicken yesekeyo. Olaba